Aneyanziza nnyo mwami Charles James Senkuboge ne mwannyinaze Jennifer Fulfiga n'omulabe waffe owa Assault TV. Omwezi nga gumu emabega twakulaga mu bitundu ebyo eby'Nakitutuli abakuuma ekibiira eky'Nakitutuli nga baliko omuvubuka gwe bakuba amasasi agaamutirawo bwe yali ng'agenze mu kibiira kino ne banne ate okutikka emiti bagambibwa nti yali agibbye bubbi. Olunaku olwali tutazeewo okujja mu kitundu kino eky'Ennagojje nga kino kumpi ekibiira ekimanyiddwa mu ggwanga lyonna eky'amabira gye kitandikira. Eno abatuuze abazadde n'abakulembeze bavuddeyo ne balaga okunyolwa ate abakuuma ebibiira bino ku ngeri nabo ate gye battamu abaana baba bagenze mu bibiira bino, abamu okukyabayo enku, okutemayo emiti n'okusalayo embaawo. Olunaku olwaliyo ndi ne kansala Zaina Maimuna Nakyanzi nga ye kansala akiikirira omuluka gw'e Nagojje ku ggombolola y'e Nagojje. Era nga wano we wamu kuwasibuka ekibiira kino eky'amabira awali endooliito zino. Agenda kutubuulira okusoomoza kuno ng'abakulembeze bakusanze batya, ki kye basaanye okukolebwa n'obuzibu buli luddawa. Kansala oli buteerevu ku Assault TV ku pulogulaamu Omusunsuzi, tubuuzeeko otubuulire embeera eno mugenda gikwata mutya. Amannya Nakyanzi Maimuna, kansala w'omuluka gwa Nagojje, nga ffe abatunuulira mabira abasembedde ddala ku mabira okuli obuzibu bwonna bwe tubusanga mu Nagojje ku bavubuka baffe. Ssebo, embeera gye tusanze mu Nagojje, abavubuka tulina bangi abavubuse tebalina mirimu. Kati buli muvubuka abadde avubuse nga talina mulimu, amaze siniya fo wano alumba kibira kye kimweyimirira, mwajja enku, mwajja olubaawo, mwajja ekikozesebwa, buli kimu kibadde kiva mu kibira. Kati olw'okuba nti tebadde na mirimu babadde balwanagana n'abakuumi b'ebibira, naye abakuumi b'ebibira nabo enkuuma yaabwe tebadde nnungi. Bwe basangayo abaana bakuba amasasi oluusi n'obakuba embooko. Twali tusaba singa abaana abo olw'obungi bw'abaana abavuka bangi, mutuufu abavuka bo bangi mu Nagojje abavuse bangi kati balina mirimu, twali tugaa nti baba basanze mubira bakwate bulungi. Twali tusazeewo ennaku olw'omukaaga ne Sande bajjengayo enku, naye era ne bwe bakusanga bakkuba, okitegedde, babattidde mu bibira abaana baffe abavuka abato n'abaana baga wakiri okufubba katugende tubbe gavumenti tubbe ekibira okusinga okumenya amayumba g'abantu. Nabo basazeewo bagana kabalumbe ki amabira. Tugezaako okwogera n'abaana tubagamba banoonyewo emirimu emirala bave ku kibira okukibeesingako, naye n'abaana bagamba naye ne bwe tunoonya nawe tulina kukolera. Kati nga ffe abakulembeze twatulamu ne twogera ku nsonga ey'ekibira ng'abaana bangi bagenda kuttibwa mu kibira babamalewo. Baana omulala bamukuba amasasi okugulu katono afe yayita ku lukuwaanyo, baali bamusse. Tugamba nti abaana abo abavubuse singa tufunayo ekkolero, gavumenti etuwa ekkolero wano mu kitundu kyaffe eddene, abaana bonna bafuna emirimu, kikendeeza okuyingira mu mabira. Tetulina wano makolero, niga makolero gonna agasinga gali ku meyini. Kyotoosa kujja mwana Nagojje agenda kolakolebwa ku meyini. Naye bwe tufuna ekkolero nga ddene, abaana abo bakendera okugenda mu mabira n'okuttibwa. Kyekirowoozo kye twaleeta mu kanso tufune ne bagaa tusobole okulonda singa tunafanda ajja n'akola ekkolero nga ddene oba gavumenti tukendeeza kuttibwa kw'abaana. Yes, kansala tulengera nti Nagojje ebikajjo ne amajaani ndaba nabyo bingi eno. Egundi eyo teziwa ku baana bano mirimu oba abavubuka beno nabo bayinza okuba banyooma emirimu? Abavubuka baffe abamu bakola mu bikajjo era batema ebikajjo, naye nkugaye nti bangi. Kati abasinga okutema ebikajjo bavudde mu Busoga, bavudde waggulu eyo mu Budaka ne bajja batemamu n'ebikajjo. Kati era ogera okutuukayo mu Busamba nga nawo wajjudde, n'abaana abaffe nga nawo mwebali. Jjukira buli amala siniyafo alumba kibira. Kati ate twetikako abavudde ebweru ne balumba mabira. Buli ajja alumba wano waffe. Tufuna amawanga mangi amagatte. Kyovula nti ebiragalagala byeyongedde muno omwaffe. Tibajja n'emize gyabwe. Kati nze nkola mu kitongole ekirwanya eddembe ly'abaana. Tufuna abaana abakwatibwa abafuna embuto nga bato ku myaka 15 lw'abantu abo abatuyingiramu olw'amabira n'ebikajjo. Kitegedde ebyo nabuzibu butwolekedde. Tugezezzaako okusomesa enkuza y'abaana ennungi mu bitundu byaffe nga tulwanira eddembe ly'oyo omwana atulugunyizibwa. Naye era kikyagaanye buli wiiki singa bbiri tufunayo keesi y'omwana yakwatiddwa yafunye olubuto. Obyo kitegedde olw'abantu abo abatwegattamu. Naye lw'amabira ono yabawaga muvuka bw'avaamalira ng'atisseeyo ekimotoka ky'enku najja n'atandika okunywa ebiragalagala n'akwata omwana waffe. Okirabye? Okay. Nabo buzibu. SPD ne mwannyinaze Jennifer Fulfiga
embeera bwetyo bweri wano mu bitundu eby'Ennaggojje ng'oggyeko ate okukubibwa kw'amasasi ate tuyonekesezza kwata abaana abatanneetuuka saako n'okufunyisa abaana embuto abatanneetuuka. Tujja kwongeramu okuwayaamuko n'abakulembeze mu kitundu kino batubuulire embeera eno ngeri gye bagenda ogisaliramu amagezi ate n'abakulu abakwatibwako ku bibira nabo balabe batunyonyoleko ku sayidi yaabwe. Over to Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga.